Yes, mu mawulire agakagwawo ge twalekedde essaawa zino wetukedde onaku olwaleero ampuliriza nga ekiri e Masaka kifumba mutuku obunkenke okulya n'okkomba essowaani kaakati olukwe omupango sinziggu njagala otuule ompulirize bulungi nnyo gwalekedde e Masaka okwerekera President Kyagulanyi Center mu Mitembo kaakati nno kimaze okukakasibwa okusinziira ku nsonda zimaze okubeera nga zindaga wano munda nti waliwo road blocks ezisoba mu 6 ezamaze dde okubeera nga ziteekateekebwa kaakati njagala ompulirize bulungi nnyo ngenda kukulambululira gwali ku pikipiki naawe awerekedde President Kyagulanyi Center ng'otambuza kigero ogendagenda nga odduka njagala otule ku vidiyo eno owulire obunkenke okutya okusattira abasajja bano kwe boolekedde nga mwami Kyagulanyi onaku olwaleero ayolekedde mu bitundu eby'Ebuddu Buddu Masaka ampuliriza ogenda bitegeera waliwo olukwe UCC kimaze okukakasibwa okusinziira ku bakubi ba ttooki ampuliriza bano bagenda kujjako internet essaawa yonna lunaku kirwevaako maze okubeera nga mbikuŋŋaanya ngenda bikuwa ogenda bitegeera UCC kikakasiddwa gwe Munnayuganda yonna gy'oli nga twolekedde akalulu ka 226 kimanye nti internet kimaze okukakasibwa egenda kuggyibwako nga bulijjo bwe kibadde kiba kyokka ate era mu mbeera y'emu waliwo olukwe lutuguddemu nga waliwo omupango omuzito ddala omupango omunene omugazi bwaguuga omuyitirivu ennyo nga ba polling agents bonna aba NUP basuubira okugobwa ku polling stations we bagenda okubeera nga bayimiridde okukuuma obululu bwa mwami Kyagulanyi saagala weerabire akakiiko k'ebyokulonda akakulira Dr. Engineer Simon Byabakama yavuddeyo n'ategeeza tebagenda kukkiriza muntu n'omu yenna kusigala ku polling station mbu ng'atunuulira akalulu ke bano ono yategeezezza mbu bagenda kulekawo ba polling agents bokka kyokka ate amawulire mu ndagalaga nti na bano bateekateeka okugobwawo mbu kifuba okusinziira ku bino byogenda okuwulira kakati nno omukyala Honorable Betty Nambooze ampuliriza abikudde ebyama ono atidde nnyo n'okutendereza mwami Kyagulanyi waliwo bwino gwamuleseko omupya ampuliriza nange gwe mbadde simanyi neewuunyiza abasajja tutambula nabo naye nga tubamanyi bulungi ddala amawulire agabafaako kakati no bino byonna nga bigenda mu maaso General Museveni akake kaweddemu General Museveni gyamaze dde okubeera nga giwunya mujjukira enteekateeka ezibaddewo nga bagenda kubeera nga batuuza ba presidential candidates bonna batule ba debating kakati nno bino byonna okugenda mu maaso bibadde birina kubeera ku NTV olunaku olw'enkya kati mpuliriza bulungi nnyo ampuliriza nkugambe nti bonna abeesimbyewo 8 kwa pulezidenti w'eggwanga Uganda ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda babadde bakugenda ku NTV ebasoye ebibuuzo omu ku omu kati mpuliriza bulungi nnyo NBS nga bakyawoza nti abantu ba NUP batya debate n'abantu abalala kati wuliriza nnyo General Museveni olwamugudde bino mu matu yalayidde jjukira nti ono azaalimbalimba bannayuganda okumala emyaka 40 nga byabasuubiza tebikolwanga kaakati ono bw'awulidde nti agendagenda ku debate y'emu ne mwami Kyagulanyi ono abisazizzaamu ono agambye tasobola kutuula ku debate ng'eriko mwami Kyagulanyi tayinza okitegedde twabagambe enkya n'eggulu nti omusajja mutiitiizi kati mbufunze kantandikire na mu mboozi eno yennyini omusajja omukulu omutiitiizi eyatidde okutuula ku mmeeza emu ne mwami Kyagulanyi bagasimbagane butereevu bannaffe aba NTV bateeseteese debate ennaku z'omwezi nga 30 omwezi ampuliriza guno Novemba ekitebe ky'NRM kikakasizza kandidate waabwe eyo debate tagiriimu debate tagiriimu bagambye nti babagamba leeti ate n'akakiiko k'ebyokulonda nti tekagiteekako mu programu n'olwekyo Museveni mu debate taliimu onako olw'isi nabagambye nti Kyagulanyi ye yagambye nti mu debate mwali ennaku z'omwezi nga 30 omwezi ampuliriza guno Novemba ye Novemba 3 zaddi leero sei eba teyengedde si Sande olowooza teba Sande ndowooza eba Sande bano bagamba nti baagala abakulembeze abeesimbye ku ntebe ennene 8 bajje mu debate bagende maaso n'okuba nti babbinkana babbinkane buli omu ayogere byayagala okukolera eggwanga lino owa protecting the gains Yoweri Kaguta Museveni ajje bannayuganda nga bamwegesa amaaso ku TV ababuulire protecting the gains etegeeza ki ategeeza ki bw'agamba protecting the gains akuuma ki biki byasuubizza bannayuganda byagenda bakolera ebirala mu myaka 5 singa bagimwongera
owa NUP ajja atubuulire bw'oyogera nti protestive vote otegeeza ki bw'oyogera nti a new Uganda now Uganda enkadde ekukoze eki kati jangu okinnyonyere ku TV abantu nga bakulaba otubuulire Uganda enkadde gwewanuupu Uganda enkadde yakola ki osooka otugambe a new Uganda now ne bakandidate abalala kakati nabagambye nti jabwa update onako oluyise nabagambye nti y'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yawanikiddewo omukono n'agamba nti bannanga mpulezidenti wendi akatebe mu kategeke wendi mu debate eyo ngenda kubeerawo I am available yabadde Kyagulanyi olunaku oluyise tekikakasibwa nti debate agenda kuba agyetabamu eno ne tulinda tulabe abeesimbyewo abalala omusanvu banaagamba ki bati olunaku olwaleero bugenze okukya ekibiina ekya National Resistance Movement bawandise ebbaluwa eno ne bagamba our attention has been drawn to an advert circulating on social media from NTV Uganda. Tugenze ne tulengera waliwo akalanga kabadde katambula nga kalaga nti waliwo debate etegekeddwa a presidential debate eri abo abeesimbyewo ku ntebe ennene n'obukulembeze bw'eggwanga era ne bategeeza nti n'omukulembeze gw'eggwanga General Museveni kandidate waabwe ajja kuba akeetabamu. NRM negamba bweti for the record the NRM only received the invitation on 21st November. Ekibiina ky'NRM kandidate waffe bamuyise bagambye fabe NRM kandidate waffe bamuyise ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno long after the Uganda Electoral Commission had approved the candidates. So ng'ojjukira nti bakandidate abavuganya EC abaapuruvinga dda era bulijjo bakimanyi nti weetuli naye lwaki nga 21 ng'ate ebbanga libadde ddene nga bakandidate bonna babamanyi ne campaign program mugimanyi ab'NTV campaign program yonna mubadde mugimanyi. Such a debate was neither brought to the prior consideration of the candidates nor included in the EC approved program. Kakati yeni yali mwegambye nti debate eyo bambi bagiresereti era tetusobola giteeka mu programu kati ate era ne EC teyajja approvinze akakiiko ak'ebyokulonda tekaapprovinze nti tugende tudebatingemu n'olwekyo NRM negamba presidential candidate waabwe ye Yoweri Kaguta Museveni tagenda gibeeramu taliimu confirmed. Ekitebe ky'NRM kikakasizza candidate waabwe eyo debate tagiriimu. Debate tagiriimu bagambye nti babagamba leeti ate n'akakiiko k'ebyokulonda nti tekagiteekako mu programu n'olwekyo Museveni mu debate taliimu. Onako oluyise nabagambye nti Kyagulanyi ye yagambye nti mu debate mwali. Kaakati ba front runners ababiri bano buli omu abadde alindiridde naye as of now ba two front runners omu agi tadde omulala mwali. Kaakati kyekyo tulinze kulaba abalala bwe naaba ntegedde abalala abaana bagyetabyemu nja babuulira abaana babakkirizo gyetabamu nja babuulira naye sofa owe NRM tebamugamba nga bukyali bamugamba nga 21 ate ne muprogramu kakati nno bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza nga bwe nkutegeeza nti oli ku mukutu gwa AKTV Media Uganda nkwebaza nnyo wenna atwegaseeko n'okusubscribinga webale nnyo bali ddala obanga obadde mpya kale teweerabira kubeera ng'okoona kade buli mboozi eteekayo ng'eno ebeere nga tekusuba kale mu mbeera y'emu vidiyo nkusaba sooka ogimpere like sooka ogimpere ekigalo olwo kaakati information eno ebeere ng'esaasaana okwetolola ensi yonna. Ekigenda maaso wali ku luguudo lw'e Masaka ampuliriza Kifumba Mutuku waliwo amawulire ag'omunda getufunye nti nga muyingira Lwera wuliriza nnyo nga muyingira Lwera mugenda kusangawo road blocker abaana babagenzere President Kyagulanyi Ssentamu abasinga bayinza okubakomyawo ku lumonde.
uliriza nnyo kaakati bw'ova mu Lwera n'otuuka mu kibuga wali eri ampuliza ekyerukaya kaakati n'ekibuga kino kyennyini ng'okiyingira bandyolekera okuteekawo ampuliriza ate road blocker endala kaakati eno nga bagivuddeko bw'onooba ofulumya ekibuga ng'oyolekedde okutuuka eri Matanga kaakati essaawa yonna waliwo road blocker kyokka mu mbeera y'emu ng'oyolekedde okutuuka ku Welcome waliwo road blocker kitegeeza nti mwesibe ebbiri abatambula mutambule n'amazzi kubanga essaawa yonna ojja kulaba omukka ogubalagala ku luguudo luno olw'e Masaka. Jjukira nti abasajja bano tebalina mpisa era empisa zaabwe zaasibuuka dda okuva lwe baamanya nti Mwami Kyagulanyi yadominatinga dda Buganda n'agyetika n'agiteeka ku ttaka era Abaganda bonna ddala mu Buganda ba Central bonna bakkiriza Mwami Kyagulanyi kaakati bano basaza amagezi ag'okubeera nga batulugunya okuba abantu n'okubeera nga obaolyawo babamenyera ddala nga kyetwalabyeko eyiganga ogenda okakananga omuntu mulamba Opio amaze okubeera nga asomuka ogw'enkomerero naye nga attiddwa abasajja abandi badde abakuumaddembe kyokka nga twabirabyeko ne Buyikwe twalaba omukadde gwe bakuba ne batuuka okubeera nga bamenya amagulu era mu mbeera y'emu ey'abasajja bano okubeera nga tebaagala kulaga kifaananyi nti Mwami Kyagulanyi ayina enkuyanja n'enku mu liitu y'abantu oba namungi w'omuntu gw'oyinza okubeera ng'omuyita nti ateevuunya buteevuunya. Jjukira e Masaka baategeeza nti olunaku olwaleero egenda kubeera public holiday era nga tewali muntu n'omu agenda kubeera nga akola amaduuka gonna gagenda kuggalwa ekibuga kigenda kubeera nga kikalu kakati bonna bolekere ewa Mwami Kyagulanyi. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga bateekateeka road blocker njagala nsooke nkuyiseemu katono nnyo mu kasattiro ne poliisi ate engeri gyepondoose nekkiriza Mwami Kyagulanyi okuyita mu kibuga Masaka. Ladies and gentlemen, poliisi finally epondoose bakkiriza Kyagulanyi ayite mu kibuga Nnyendo. Omanyi Namayanja ne Ssebina gy'aviira bagenda ne bawuddiisa poliisi nga bakulembeddwa mu President Kyagulanyi ne babagamba tugenda kusooka Kyajubira. Bagezaako nnyo Kyagulanyi abeere ku Liberation Square awo ne kigaana ne babawa ekyajubira ne kusaza si wala nnyo wali fine. Kati ne bagamba Kyagulanyi alina okuyita mu kibuga ng'ajja naye tukikoze tutya. Poliisi ne bagiwuddiisa n'abagamba nti agenda kusooka Kyajubira gy'aba avadde ku ssaza. Poliisi n'ekola roadmap nga bwe nagibalazeeko awo kwetooloola yombyalo. Kati olunaku olw'eggulo ne bakyusa baga nti agenda kusooka ku ssaza kubanga eryo ddembe lyabwe omuntu wa ddembe okukyusa programu ye agenda kusooka ku ssaza alyoka agenda eruddawa Ekyajubira. Kati nga mu buli mbeera yonna toyina bw'okwata Kyagulanyi mutuusa ku ssaza nga tomuyisiza mu kibuga. Okitegeera kubanga bo baali baabala nti okuva ku Toto oba ku Welcome okutuuka ku ssaza eyo distance abantu basobola ogitambuza ebigere nti abana abatasobodde kunona Bobby okuva ewalo balukayo baluddawa basobola omulindira awo ku Welcome okuva awo basobola otambuza ebigere okutuuka luddawa ku ssaza. Kati poliisi bino byega nti togenda kudda mu Nnyendo togenda kudda Masaka ebyo Kyagulanyi tebimukolera kuba ate kuba eriyite eyo oba weetoolodde ayi ne Masaka mufunda busuti bwa Masaka bufunda kuba bw'ogamba nti ogende mu Nnyendo ogende Munakayiba Masaka awo weteno ku Shero Buddu odde Kijjabwemi ogwe ku Lwembalo odde ku ssaza oba weetoolodde. Kati okuva mu tawuni mu Nnyendo okutuuka ku Welcome n'owebigere atambulawo okuva e Masaka okujja wano ku Welcome n'owebigere atambulawo ne bwoba olinnya kaboda ka 10 kumpi ate okuva ku Toto okutuuka ku ssaza awo batambulawo bazina Bobby kumpi awo vibe egenda kubeera awo era I'm very sure ku Lwomukaaga n'emmotoka eziva Embalala zigenda kuyitira Kijjabwemi tezisobola kwetantala kujja eno neziva e Kampala zigenda kuyita ku Welcome zigende zigweri ku ng'ekyabakuza. So bannamasaka lunaku lwa mukaaga NUP nga bwe yakibala bwe kitambudde yeeyo roadmap NUP gye yabala poliisi basoose giwuddiisa. Omanyi these people they are now working smart and I'm very sure Kyagulanyi alina okuyitako mu kibuga Masaka wakati n'Ennyendo. Just be patient, just be calm. Kiina okubeerawo kubanga bw'anaava Ekyajubira I'm sure alina okusula e Masaka ku Saturday ku Sunday agende ku Lutikko ekitovu asabe. Kitegeeza bw'anaaba ava okusaba alina okuyitako e Masaka awo ayiteko mu Nnyendo then afulume. So bannamasaka abali mu kibuga temuyaayaana nnyo ajja kutuukamu nenga ate n'okuva mu kibuga Masaka okujja wano ku Welcome kikola. So kati kino ekya police kya procession kyegamba tosobola kiziyiza mu mbeera y'ebyobufuzi kubanga abantu vibe ziba waggulu bajja badigida bakyakala era amushuwa Masaka egenda kukola record ogenda kulaba nga abantu bakutta okuva ku Welcome
okutuukira ddala ku ssaza. Ate ne bibaddewo nga bigambibwa nti oba Kyagulanyi ayinza okusula e Masaka, nze nkiwa kiyinza obutakola kuba oluguudo luliko abantu bangi. Alina okupikamu e Buwama, alina okupikamuko e Kayabwe, alina okupikamuko Bojja Lukaya, alina okujja nga apikamu mu butawuni obwo, kati tasobola kusula Masaka mu tawuni. Alina okujja nga vibe kweri y'amaanyi. So njagala okwebaza Honorable Florence Namayanja, nebaze n'omukulu Lubo wa Sebina, musajja wa Kabaka Nyendo Mukungwe, mwebale nnyo. Mutulaze nti olutalo musobola okulubala obulungi. Soko owulire afande twakakasirye nga nnyonnyola yennanga munakuwavu ayogera talina maanyi. Enkyukakyuka zonna zisobola okubeerawo mu ngeri Mwami Kyagulanyi ng'ejja okutambulamu. Twali twakkaanya route ey'okuyitamu era ne tugibawa bulungi, naye oluvannyuma ne batusaba ne bagamba nti omuntu waabwe tayewulira bulungi, ne basaba abeere nga asookera ku ssaza. Ffenaffe tetukiganye era tukkaanyiza nabo ntuogaa tekina mutawaana asobola okutandikira ku ssaza olumaana adda ekyajjubira, era nga entambula egenda kuba nti bw'anaava saidi z'e Kampala agenda kutuuka ku Welcome adde ku highway eya Mbarara highway, bw'ati asalemu abeere nga agenda ku ssaza. So tetumusuubira kuyita mu nnyendo na mu kibuga wakati, era tugenda teekawo abasirikale bafa bagenda okuba nga bamugaidinga, naddala okusinga ddala traffic police. Fande kiki ng'oyogera nga atalina maanyi. The generation mubala babala abantu bakyalina budde bwakwerega kati they are acting smart. Kakati nno bino ng'omaze okubitegeera kubanga bibadde bikulu nnyo ng'olina okubeera ng'obitegeera mukwano gwange mpuliriza, njagala nsooke kukyuse katono nnyo ku lutambi. Nkutegeezeza nga tutandika nti waliwo okutya, waliwo obunkenke, okulya n'okkomba essowaani okusinziirako ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda nga tolekedde akalulu aka 2026 ku byali mu ggwanga erya Tanzania, era nga nja kukutegeeza gye buvuddeko nti ekkooti ey'ensi yonna oba giyite ICC ampuliriza eno yamaze dda okulangirira nti essaawa yonna oba oyagala oba toyagala omukyala omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania Samia Suluhu ono ayolekedde okugenda ampuliriza mu Kaguli annyonnyole n'okubita bya butya bwe yatandika n'okubeera ng'ono yeenyigira mu kitirimbula ekitta abantu oba giyite masaka ey'abantu abatanzania. Bino byonna nga bigenda mu maaso bwe nkomewo munda mu ggwanga erya Uganda tumaze okubeera nga tufuna amawulire munda mu nsonda zaffe ze tusondamu amawulire gano oba mwe tugajja nga kimaze okubeera nga kikakasibwa UCC Uganda Communications Commission emaze okubeera nga eteekateeka enteekateeka namutayiika okujjako intaneti oba guyita omutimbagano. Jukira saagala weerabire bano baavayo ne bategeeza tewali muntu n'omu agenda kukkirizibwa kulangira ebivudde mu kulonda okujjako mbu akakiiko ak'ebyokulonda, era bano baategeeza tewali munnamawulire yenna kebere rediyo kebere televisioni anakkirizibwa kulangirira ebyo ebivudde mu kulonda okujjako inginiya Dr. Simon Byabakama yekka alina okubeera mbu ng'alangirira ebivudde mu kulonda, ne bw'obanga obirabye nga bituufu tolina kukkirizibwa kubeera ng'obyogerako. Kaakati nno amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nti intaneti egenda kubeera nga eggyibwako ku lunaku olw'okulonda lwennyini, era olumala okujjako intaneti ku lunaku olw'okulonda lwennyini mbu ne ba polling agents mbu aba NUP bangi bagenda kuwalirizibwa, wulirizaawo nnyo wano, bagenda kuwalirizibwa kifuba okubeera nga bagobebwa ku bifo ebyo ate bwe balina okubeera nga bakuuma obululu bwa Mwami Kyagulanyi, nga kino kitegeeza tuwandiddeyo mu kizikiza kye twalimu luli mu kalulu ka 2021, era saagala weerabire nti akalulu ako kaaviirako n'abantu bangi nnyo okubeera nga baatirimbulwa gavumenti eya Mwami Museveni, kubanga ne Mwami Museveni kennyini yavaayo n'ategeeza mu bigambo bye nti kituufu abantu twabatta era twaleeta amagye twagaleeta okuva mu mawanga amalala gye gaali galwanira obweru wa Uganda ne tugakomyawo nga tutidde nti abantu baali bagenda kwokya Kampala, baali bagenda kuwamba ekibuga Kampala n'okwona bizinesi z'abantu. Kaakati olwo twawalirizibwa. Bino ebigambo bye njogera Mwami Museveni agamba nti nawalirizibwa okugenda ebweru okuleeta amagye ge nali ntutte mu ntalo galwane ne ngakomyawo mu kibuga Kampala
okubeera nga gakuuma eddembe ampuliriza n'ebintu by'abantu. Museveni ayongerako n'ategeeza ensi nti era abantu bangi baafa abakwata 50 n'okusoba naye abasinga twabakubanga bamaze okubeera nga balaga nti bali bagenda kwekalakaasa ku lwa Mwami Kyagulanyi lwe baamusibira eruuka ne beediima. Kati bino nga bigenda mu maaso njagala nkulage kye tuwolekedde ekitiisa ekizibu mu mbeera bweti. Bakkiriziganyiza mu state meeting nti bagenda kukozesa force okugoba NUP polling agents across the country. Bo bakozesa omukisa ogutwala DRC forms. Era ku lunaku olwo bagenda kujjako ne internet. Nkidda mu zino statement z'enkola muzigenda zirabako. Mr. President buli campaign trail gy'ogendako statement y'amagye ne police Electoral Commission okwekobaana okugoba NUP agents across the country. Police n'amagye ne NRM babbe DRC forms bazikola mbi baagala njaga nkusaba okikube. Then ovumirira ekikolwa nti nuga ekivumirira ekiko nti UCC planning okuswitching off internet kuna kulwokulonda. UCC egenda kuswitching off internet kuna kulwokulonda bakikiriziganyizaako but kitegeeza naye mpuliriza bulungi nnyo. Mr. President wali okona okukombesa wani ngao bado okubira omulago kutakungula buli dala egyogendako n'okubira buli muna Uganda yenna ayina essimu ey'omu ngalo eyo oyina RPG oyina AK47 oyina emmundu yona gy'otamanyi oyina ekizuka mu ngalo zo. Emmundu eyo egenda okutaasa eggwanga lyo yessimu yo. Okubeera omugumu bwe buwanguzi bwo kubanga okutiisibwatiisibwa kugenda kubeera kungi ne buli kyokola okikola mu mateeka. Bwe mala okumenyera nti bagenda kuba polling agents ku polling station n'okuggyako internet, buli polling agent wenna woli owa national platform namwe abaagala enkyukakyuka nkosa ebintu bino wammanga byonsobola kiyitadde nti but wuliriza bulungi nnyo smartphone yo kyekyokulwanyisa ekisinga 1 kasita batandika okubala obululu making sure nti obululu bwonna bali mu kubala obulikodinga mu video bomala obulikodinga diara form zebakuwadde nga ziraga nti tuwangudde gikube ekifaananyi buli video yorecordinga gyotransferinga ku muntu atali ku polling agent ng'agenda gisaasaanya ekifaananyi kyokuba ku diara form kyotransferinga ku simu y'omuntu omulago weesiga. Reason being bano baagala nti bamala okubala obululu buno nti Museveni yawangu Kyagulanyi yawangu ne bagenda kukyusaliza tisize gorede ng'olina video econfirminga nti Kyagulanyi yawangudde waawo oyina photocopy mu simu yo eya DR ng'erina ekifaananyi ng'eri mu simu yo ng'oludde bazo transferinga. Kati police n'amagye n'ebeekyanga bakuggyako essimu already data abeera transferred. Already data oba records zibeera transferred. Kati essimu ne bagiwamba baba tebasobola kujjayo information ebeekoze ki ebeegenze. Ompulya bulungi nnyo information gyoba osindise ebeegenze. Kati ekyomala okikola nga mmaze okurecordinga ebintu byonna gwe buli muna Uganda yenna wali ku polling station kasitowulya nti Kyagulanyi agudde ku polling station celebrate. Buli polling station wowa president wawangulidde celebrate. Bomala okucelebrate nga isinga ejjayo ebintu byayegenze yingira ekibuga. Bomala okucelebrate nga ku polling station president wawangudde isinga emaze okujja ebintu byayegenda already isi ne bwenegenda ku district n'ekyusaliza ati DRC form gwe DRC form zo zirina ku simu zagenze dda. Mu celebrating ku polling station nga mwolekera trading center oba ebibuga ebiri mu district jammwe across the country. Kino kye bayita super duper protest vote super. Teri wa police agenda kukuba sasi kubanga you are celebrating provided you are holding your national flag.
bino byenjogera eno multi-billion statement ekuba programu za Museveni zibateeseteese eno video ya leero gyenkola essaawa zino tegenda kuleka buli muntu yeno wa NRM nga ali bulungi already baatidde dda nkiddamu already baatidde dda ku polling station lumala kufuna Jackson Kyagulanyi awangudde celebrate isi omala okujja ebintu byayo celebrate as you are going towards the city centers what trading centers then mumekere mu bibuga ebinene oba oyina boda oba oyina kagaali oba oyina njabala mu kibuga kinene temuvaamu tulabe district turning officer bwalangirira Nyando Esoferi nga Kyagulanyi awangudde mu district yeyo tulabe Nyando Esoferi bamulangirira ku district nti awangudde nga data ina muina ku simu already muri mu kibuga mu celebrating lwaki kugaba ebintu bigambo bino internet bagenda jijjako ne already mubango maze okutransferring ebintu bino nga mutandise okucelebrating and there is no need of internet wegenda okuddira ejja kuddanga ensi yonna emaze okufuna data yenna akwata ku bivudde mu kulonda mu ggwanga lyonna nkugambye tulina 80% of the current polls eziraga nti Kyagulanyi awangudde dda awo tuvuddewo kansulinti mutegedde munanga mpuliriza nkutegeeza gye tutandikidde olunaku olwaleero nakutegeeza nti ekitongole ekya UBS oba giyite Uganda Bureau of Statistics ampuliriza nga twolekedde akalulu ka 2026 bano bavuddeyo n'ekiwandiiko namutayiika era ekiwandiiko kino kibwaguuga ng'ekiwandiiko kino kyongera okwoleka mbu n'okulaga mbu n'okwongera okunyitiza mbu enkola eza NRM wuliriza njagala oli ebigambo bino ekitongole kino ekya UBS Uganda Bureau of Statistics ekikwasaganya ku mbalirira kivudde ne kitegeeza bannayuganda mbu kigenze kituukirira bantu luggi ku luggi nju ku nju kyalo ku kyalo wabulanga okusinze ku bantu b'embuuziza munda mu ggwanga Uganda bagamba tebalina muntu n'omu gwe baali balabyeko ayina kyababuuza kyonna wabula ekitongole kino kitegeezezza nti kyatambudde okwetolola Uganda yonna nju ku nju luggi ku luggi nga kibuuza bannayuganda mbu enfuga ya mwami Museveni eri etya ekitongole nga kigamba mbu abantu nga bagamba mbu enfuga nnungi nnyo ebitundu 7/10 era ekitongole kino nga kibuuza abantu mbu enguudo Museveni zaakoze mwe mulowooza ziri zitya zibasanyusizza mu myaka gino gy'amaze mbu abantu nga bagamba mbu ebitundu 7/10 nga bagamba nti enguudo zezo zennyini ze twayagaliza embazi kibuyaga yasuula dda era ekitongole kino ne kyongera okubuuza abantu nti abafu ebya security biri bitya emirembe giri gitya mbu abantu ebitundu nga 8/10 nga bagamba nti ebya security awo mukulu abikutte bulungi nnyo tewaliwo yadde kuwannaanya kye twayagala kyekyo kyennyini awaakutte talina kubeera nga addiriza era ekitongole kye kimu ne kyongera okubuuza ku bantu bano obukenuzi obulabbayi obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda engeri gye bukwatiddwamu bwo buli butya kale ekitongole kino mbu abantu ne baddamu ne bakigamba nti okusinziira ffe kye tulaba abantu ng'ebitundu 7/10 enguzi Museveni agikutte bulungi nnyo mwami Museveni engeri gy'akuttemu enguzi tewali mukulembeze n'omunda mu ggwanga Uganda yali akutte ku nguzi nga mwami Museveni bw'agikutteko kaakati awo waakutte wayina okukwatira ddala era twongera kumwebaza twongera kumusiima okusinziira ku kitongole kino nagamba nti ekitongole kino Uganda Bureau of Statistics kyekikwasaganya engeri ey'omutindo ogw'okumanya ebintu mu ggwanga Uganda bitambula bitya ye bannansi bo basiima batya basiimu banyiivu si basanyufu oba basanyufu ku mbeera eno njagala nkuteremu alipoota eno namutayiika ne muganda wange Africa ampuliriza ogenda kwewuunya lwaki abantu bano essaawa zino nga twolekedde akalulu aka 2026 lwe batulaga nti batambudde nju ku nju luggi ku luggi era abantu mbu ne boogera ebigambo bino ye abaffe gweyo gy'oli wali olabyeko ku muntu eyeefaananyiriza ono Uganda wabasanga nga bali 10 buli wosanga bannayuganda 10 ku bo bannayuganda 81 basanyufu bamativu tebalina mutawaana bakkiriziganya n'embeera nga bwetambula munda mu ggwanga Uganda oyinza okwogera ku nsonga y'ebyenfuna oyinza okwogera ku nsonga y'ebyokwerinda n'obutebenkevu wubose tugambye okusinziira ku bannayuganda be yabuuzizza abali mu bukadde n'obukadde bwa bannayuganda newakubadde wange sabalabyeko mukyala wange teyabalabyeko abaana be wange tebabalabyeko baneiba tebabalabyeko mikoro gyange tebabalabyeko ku byalo gye tuwangalira teri yabalabye naye batugambye
buli wosanga bana Uganda 10 gwe kikubere mu bwongo nti kubbo bana Uganda 81 basanyufu bakozesa kigambo extremely happy never dag kakati okusinzira ku bibaro bya Ubose tugamba ebyavudde mu kunoonyereza wansi w'enteekateeka ya National Governance Peace and Security Survey bakizudde bana Uganda bali mu bitundu 7 balina obwesige mu gavumenti eri mu buyinza bw'eggwanga lino nti erina obusobozi obulwanyisa enguzi n'efuuka olufumo. Ubose tugambye ebyavudde mu kunoonyereza munda mu ggwanga lino bana Uganda ebitundu 9 ku buli 100 bakkiriziganye n'ensonga nga bwe zitambula naddala ensonga za gavumenti engeri gyekuttemu enteekateeka ey'okulwanyisa obwavu mu bana Uganda. Buli wosanga bana Uganda 10 Ubose tugambye ebitundu 9 bana Uganda 9 bamativu balina okukkiriza balina obwesige nti gavumenti enteekateeka ey'okulwanyisa obwavu munda mu ggwanga lino egikutte bukwakku. Ubose tugambye bw'otunuulira bana Uganda bawangalira mu masoso g'ebyalo n'obageraageranya essanyu lyabwe ne bana Uganda bawangalira mu bibuga almost level y'essanyu lya bana Uganda bali mu byalo ne mu bibuga kumpi level y'emu. Bona bamativu ensonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula, bona bamativu ensonga z'ebyokwerinda, bona bamativu ku nsonga ekwatagana n'eddembe ly'obuntu. Kakati Ubose tugambye bwe bukeeredde olunaku lwaleero ampuliriza Uganda bana Uganda basanyufu, bana Uganda bamativu, bana Uganda tebalina mutawaana, bana Uganda bagamba ensonga y'obwavu tekyali y'amaanyi nnyo, tekyabasumbuwa, bagamba ebyobufuzi nga bitambula munda mu ggwanga lino. Uganda okusinziira ku Ubose tugambye bana Uganda bamativu nti ensonga z'ebyobufuzi zitambula bulungi munda mu ggwanga lino. Ubose tugambye nti bana Uganda be babuuzizza ku 10 bana Uganda bitundu 94 bagambye nti balina obwesige mu nsonga z'obukulembeze munda mu ggwanga lino. Ubose tugambye bana Uganda abasoba mu bitundu 67 balina obwesige bamativu bakkiriziganya bulungi nnyo n'ensonga engeri gavumenti gyekuttemu ebyobulamu munda mu ggwanga lino. Ampuliriza Ubose wansi w'enteekateeka eya National Governance Peace and Security. Ubose tugambye kitubeere mu bwongo nga bana Uganda nti ebitundu 81 kwegamba bw'ogenda mu kibuga nga kirimu abantu akakadde k'abantu, bana Uganda kitubeere mu bwongo nti emitwalo 81 ku bana Uganda akakadde kamu bamativu n'engeri ensonga engeri gye zitambulamu. Ubose mu lipooti yayo etugamba mbu yakizudde ku bana Uganda 10 bana Uganda 97 ku bo tebalina mutawaana n'enfaanana enguudo z'eggwanga lino gye zifaananamu. Ripooti ya Ubose genda maaso etugamba bana Uganda ku 10 79 balina obwesige nti akakiiko k'ebyokulonda akakulemera omulamuzi Simon Mujenyi byabakama kagenda kurangirira bakandidate abatuufu abaana ababalondeddwa. Bana Uganda ebitundu 79 bategeezezza ekitongole kya Uganda Bureau of Standards, Uganda Bureau of Statistics. Bana Uganda 79 ku 10 bategeezezza ekitongole kino nti tulina obwesigi, tetulinaamu kutya, nti wanaabawo okubba akalulu annange. Ampuliriza mawulire gaba mu kitongole kya gavumenti y'eggwanga lino ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ki Uganda Bureau of Statistics kyatugambye Ugandans almost 81%
81% Ugandans are extremely happy. Batadeka akagambo extremely. Pagamba bana Uganda ebitundu 90 ku buli 100 balina essanyu digitirivu. Ensonga nga bwezitambula munda mu ggwanga lino bakanya nazo bamativu basanyufu tebalina mutawaana ekintu kye bayita ennaku n'obusungu n'okunakuwala n'emmeeme okubennyika. Bana Uganda ebitundu 81 bagambye okunakuwala obusungu n'ennaku babyesamba babifuma lufumo. Olwaleero mbadde ndaba omupoliisi ng'atudde ku radio alaga Kyagulanyi bw'anajja e Masaka ajja kuyita wano aserengete wano agende wano ekyemmanga. Embuuza kati omupoliisi oyo akola ki? Ebyo abyogera ng'ani? Abyogera ng'omuwagizi wa Kyagulanyi ng'Electoral Commission uno. Street banatuka kukyalo ekimanyiddwa nga Kasaana ajja ku branchinga to the left akwateekako kakumanyiyo tagenda kutuukena kweruka tagenda kweruka adeekako ku kyakyawe ayitewo akonekitinge wansi kukuba erigenda ekalangala olimanyi Sigimanya afande kale ndikuyigiriza naye ngene wano ndabasira bonyo bantu bayinza kutatagana kati kuli wabya kwerinda va ku radio mwami ba oveyo yigete byokwerinda tukole ndakogerako n'omukulu kati ebyokulonda byafuuka ddi ebyokwerinda ono alina n'obuyinza obulagira Kyagulanyi nti genda okampeyinga ebantu b'egindi ab'egindi bo tobatuukako kubeera awo kyalaga nti alina gy'amugaana okuyiga aina jamu kugira okukuba campaign kati ebyabyogera ngani era mutulu baki nayamba ku charge atutuka ku charge waluwawo yawazikibwa father kubaytango father ngobya omanyi obomuulira wote waliwo ndowooza yakolera ebyamagero awo tutani ataninge kati alina n'obuyinza obungama gwe togende wafaza ngobyo bagendayo ye Kyagulanyi bw'aba ayagala ogendako wafaza ngobyo saba bayita ebulando ettaka ebulando eyo namuwa security tafuna obuzibu nayena tumu designing the route map nga omusirikale designingira candidate route map wayino kati bw'omubuuza nti no webale nnyo sebo webalire ddala tulageeko kujja wa designingira Munyagwa tulageeko ku yakasiba Bante Robert tulage ya Museveni gy'omu designingidde yengo omusirikale neya station kwe kugamba abantu bano kakati nze ndi wano andage yange njagala nange ndi candidate nina wano ne bakansala police etulage egambe gwe kansala nakulagidde ojja kuyita wano ojja bafena zenti alina authority ekole ekyo Kyagulanyi yalino salawo nti munako 12 ze bampa nze nja kusobola okutuuka ku balonzi bano na bano Kyagulanyi kalo mulimu gwe kuwoli security so sikumula Kyagulanyi Electoral Commission yamuwa abasirikale abamukuuma ekigambo security antitegeza kukuuma baleme kukuba jinja bamuwa abasirikale bayita nabo omulimu guliko abagukola kati ate bano bayingiramu kukola ki kati olaba nti bafa ddane ku buli kye balikoze nga polisi bali mu kumanejinga kulonda ate tebamanejinga kulonda bali mu kumanejinga kampeyini za mwami Kyagulanyi Sentamu basebo ne banyabo olwaleero mpulidde ekintu kyempulidde olwaleero nakiwulirako omulundi omulala gumu gwe baagana Katikkiro genda e Bugerere nagamba nti singa mbadde kabaka olwaleero mbadde ngamba abaganda ndi muveeyo tulwane
naye oluvannyuma ne ŋŋamba nti kyenva sibeera kabaka ne ŋŋamba amazima eyo yensonga lwaki siriiki kabaka ne Ssaabasajja yensonga lwaki ye kabaka kubanga alina judgment ey'ekika ekyawaggulu akawungezi ka leero mpulidde ekintu kyekimu nga kinga nti singa nze mbadde Kyagulanyi Ssentamu campaign zibadde zikoma wano olwaleero ne tugenda tu measuring up campaign zibadde zikoma Bbaale ebyokusaba akalulu bibadde bikoma Bbaale ne tu measuring up ku police kyeyagala ekyokwekuba naye era bwe maze bwe ntuuse wano awaka ninga nti by the way ate sinze Kyagulanyi Ssentamu natuuka dde okwesimbawo ku bwa president si bwesimbangako ndowooza lwakuba obwongo bwange Mukama Katonda teyabuteekamu kirungo kyabugumiikiriza embeera ebadde teyeebeereke badde Bbaale singa nze mbadde era kyova olaba siri ndabyeko ka incident honorable nyimiridde bwe nti ne mbuuza ekibadde kitukubya nga sikimanyi emirundi ebiri bwe batukubidde mu kisaawe enjeru ne bwe batukubidde mu kibira kumpi batututte mu kibira olwaleero batututte mu kibira mbuuziza ng'abantu tebali sigama nti Kyagulanyi azze n'abantu nga bamugoberera abantu ffenna tusanze mu kisaawe wali sigama nti wabadde abantu babadde so organized police ejje nesooka ejjako emizindalo nekuulako generator nekola bannange basebo ne bannyabo nga nina obuyinza ku bantu 5,000 ne mujja abantu 100 ne mutandika otukuba ne omwali badde na mundu mmeka singa nze namboze musabe nnyo abantu abatukulembera basigale nga balina judgment ey'ekika ekyawaggulu nga Kyagulanyi Ssentamu honorable ndabye ekintu nkubuulire abakubeera munafu wa bwongo nga nze Betty Namboze singa kati babala mirambo gigudde wali ng'ogumu kugwo gwange gwennyini honorable ndabye kubanga nze gwolaba nsigadde nyimiridde kadala bwe nti ng'omutima guŋŋama nti noonya n'amaaso wakati mutiyagaso mungi gw'ofune gw'olowooza nti yono oba ne mundu ofe naye kyembadde mpulira wali mbadde mpulira ng'omutima guŋŋama nsituka yenna omusirikale gw'onoosobola okukwata ne mundu ofe naye wembadde ndowooleza ekyo niyinza okulya nga eddoboozi lya Ssentamu ligamba ti bannange kati muveewo wano mulekeewo ekyo kyekinzizizza engulu era asigaddewo nyenza okuwulira ne mu kutambula sitegedde nti mmazeeko stage nengwa wansi era muno mumbirizi nnumwa nnyo okugulu kuno kunnuma nnyo simanyi nawe ngenda kusula kuba nze nina ebyuma mu mugongo ngudde from 5 meters high kuva ku platform kamwesigwa tubadde Ebbaale nga mutukuba nga mu kitundu ekimu ekya Uganda baziika omusirikale eyafiiridde wano entaawo naffe si ffe twamusi ekyo kibalage nti nammwe muli bantu kituufu ensi bwetabanguka nammwe mwennyini Fulanka Mwesigwa bwe wammenya omugongo bye wakola ebikolobero ne bakusitula ne bakutwala ne bakumaza emyaka ng'okuuma bisolo kati balowooza nti ensi yerabidde bakomyawo fe abamu tulirwedde okufa by the way singa tebibadde bigambo bya Ssentamu olwaleero mwaliwulidde nti omubaka w'emukono nze mbadde ngenda kugwa omusirikale yenna ndi asinze okunninaana gwe mbadde ngenda okugwa mu bulago era nga kiŋŋambisa nti bannange tuli wano abantu 5,000 abantu 200 batukuba batya bwe batitiyagasa abatalina musango ne batukuba bwe bati ne balinyirira abakazi abakadde singa bayisizza ekirango ne bagamba olukuŋŋaana lwa Kyagulanyi tuluweze tewabaye agendayo honorable ne mami Kyagulanyi mwennyini abadde agamba bannange nyina kwogera katono kuba obudde buno no abadde ngalaga nti even ne yesterday yabadde aga nti nga maliriza omukulu nakuba ekikompolo ekisooka nendaba abasajja abafeesi n'ennyindo empanvu naye nga beewandiiseeko amannya nti Opiyo omulabira ddala si Opiyo lwaki muwayiriza b'Opiyo Abanyarwanda bennyini lwaki muwayiriza b'Opiyo ne weewandikako ng'Okero naye nga feesi yeekulaga si gwe Okero bagamba kiteere ekifiire bali bemuyita ebifiire fe abali mu nsi yaffe
kiki ekibateesayo okulonda mukugjeewo mwewandiikako amannya g'abannayuganda mututabangule n'abantu ba Northern Uganda. Abantu ba Northern Uganda nali mukomera abakazi ne banyumiza ti abantu abatukuba ewaffe abatusalako amatu batukubanga boogera Luganda. Bwe mba mukuba abantu b'engulu nga mwogera Oluganda, bwe mba mukuba abantu be Buganda nga mweteekako amannya g'Abopiyo. Okulaga Abaganda nti ababakuba be bali. Tetusobola kano si kalulu, tetuli mu kalulu. Museveni yadiclarinzewo, yagidiclaringidde mukono okuva e Kawempe. Kasita Kyagulanyi yagamba nti nkomyewo Buganda. Kati ne bagamba nti kati of course all along tubadde tusuubira that this is a military operation. Naye okugirako ddala akawuwo zene ennaku esatu ez'emukono ne tutambula nga mutukubati ya gaasi buli wamu nga mutubonyaabonya. Ffe abatuula nammwe ne mutusiriwaza twali tewali na nsonga. Nze nagenda ku polisi ne mbagamba tewabaawo olukiiko lwetaaga otesa ne polisi, electoral commission eruyite. Naye mwe mutuyita mutya eno ku polisi mutuyitanga baani? Lusoke wata nama kunywa obuseera busajja wattu bamwogeza ebintu ebigenda mu kyayisensi. Omanyi ofisi eyo si nnyangu. Lusoke gyalimu olina okukola diguli mu kulimba n'ogisuula wali n'okola diguli mu kuwaayiriza. Waliwo omukwano gwange ndudde n'omulaba bamuyitanga Hassan Kasinje. Omanyi afande? Mumanyi era abeera nyina ku exoko. Hassan Kasinje nga bakamala okujjawo iziti Emiliano Kayima oba wakati wa Emiliano ne Kayihura erishafeze zaaliwo. Bajja bakwata ono omwana gwe bali bagamba nti mutujju Senfuka. Bwe bamukwata kooti n'emuta. Ojuka bamukwata mu lujja lwa kooti nga kooti yakamuta ne bamukuba ekigwawo yalajananga Senfuka. Muhammad Senfuka bakwata olw'empaka. Akati ebiseera ebyo Hassan Kasinje yali omwogezi wa poliisi ow'ekiseera. Naye nyina seeka wange mu kibuga ebaawa Hassan Kasinje omulimu ogwo. Seeka wange nanga nti ogwo Hassan tagusobola. Ne mugalo lwaki tagusobola nti naga Kasinje gwe mpangadde naye. Tasobola kukola bintu bya kiyaaye. Meaning nti Kasinje tasobola kulimba. Nesi kitwala nga ki? Ng'ekikulu. Bwe bakwanta Senfuka. Ebitongole ne biteekaga polisi kuninga ani yamukutte. Ku makya Hassan Kasinje yagamba nti ebya Senfuka ffe nga polisi tubikola ki? Tetubimanyi. Tetumanyi ani yamukutte nani, ebyo temuddamu na bitubuuza. Ku ssaawa nnya Hassan Kasinje n'akoma ku media senalaga Senfuka ffe tumulina. Seeka wange nankubira simu nangamba oyo bamugobye. Wallahi yamala wiiki emu ne bamugoba. Wiiki egi ne baleta Emiliano n'akitandika. Okuzoganya. Okitegeera. So kati Kasinje n'ayitaawo. Kakati olwaliro saasira Lusokye office gyakola ki? Gyalimu. Si office ya poliisi wabula office ya byabufuzi. Yakubalansinga. Ekitiibwa kya poliisi kisigalawa ne trust y'abannansi gye bawa poliisi ng'ekitongole esigalawo. Ate ekizibu kyasanze nti enanga abadde agirimu naye ng'enanga ne ku ground kwali. Tambule mu kisikubo n'omusanga ng'abonga ku bantu. Nonga naye afande ng'otulimba nnyo nti abijja kutereera mutwalize muli awo n'abuukawo. Okitegeera ensonga ki by the way afande enanga y'omu ku basirikale abadde bafuuse friendly eri bannansi. Nti afande enanga yabalimba bannansi ne bakkiriza ne bagala kati omukwano gwaffe. Okitegeera wadde omulaba ku TikTok ng'abaana bamukolamu nnyo content. Bamufuula wa lwali. Kati nga baddira ensonga ze ne bazifuula za lwali because afande enanga abadde alina ekirungi kyasinga ku basirikale.
nti nga omubiri gwe bw'atandika okwogera ng'omubiri gwe ne byayogera nga byanjawulo kati gwamulaba gwalina okumanya message ntwale ya bode oba ntwale yakamwa okitegeera so kyamuyamba nnyo okulaba nti yadde yayogeranga ebitaliiyo naye bannansi ne basigala nga bakkiriza byakola ki byayogera so kati Lusoke ne ofiisi ye bambi omusaasira agirimu mu kaseera kazibu kaseera ka byabufuzi poliisi yeri ni charge yeri ku front ate yagala okusigaza ekitiibwa nga poliisi kati obuzibu alina bungi tumusaasira naye ekisinga okuba ekikulu kwe kubeera mu ofiisi n'omanya nti abaana bange abalibeerawo mu myaka 5 egijja bagenda kubeera wa olaba kikulu nnyo ekyo olaba ono omusirikale yakafa yali adumira Omara afande Sam Omara nalaba mutabani we yewozaako nnyo awo bannaye temutusekerera nnyo ebyo taata yakola ki taata yalinga abikola naye yali ku biragiro bakitegeera ekyo kiba kiraga nti ofiisi giwavaamu walekamu ebituli biki bingi yensonga lwaki basirikale batono nnyo asobola okuva wano mu Kampala oba mu poliisi ya Uganda n'afuna omulimu mu UN batono CV esooka mukuba ne mukasukeeri nga tanaba nagenda ku interview omugambo obugambi tunyonyoleko mirimu ki gyobadde okola mu myaka gyo gyolina naliko police officer nenkola kikati bonga bayingizaamu okiteeka kati omukiibi yawedde bagenda okulaba nga oli ku Kampala road okuba abantu emiggo kati omukiibi yawedde alina kubeera mu poliisi mpaka kufa nekyo nkusa mulungi nabi musajja mukulu era bagenda muwaranka bagenda gimu nti bamuli bamuwummuze obwavu bugende bulume embwe nalaba musajja we yaduumira ekaseese naku zinabeera mu pressure kukola dduyiro takyalina gyadde oyo okitegeera bamuteekako envumbo wano nawali ate alina kubeerawo mu kakomera ke waali ate newono era ne bamusaako envumbo okitegeera kati regimu bwetyo bwekola ye erina beekozesa okutuukiriza ebiki ebiruubirirwa byayo bangi nebaziika ne future yaabwe kati mukiibi tunagenda okuva mu kana akalulu nga n'abaana be bamudduka okitegeera naye kati kyembuuza mukiibi mu bino abalina okuvunaanwa kubanga nga bwe tukyogeddeko era twogeddeko ne ku afande omugenzi Omara mutabano yagamba nti bannange muzeeyi yabikola naye wadde era yabikola yalinga ku biragiro ate bakama bwe baba bakulagidde tolina kujeemera biragiro byabwe kankubuulire Africa ina ekizibu kimu nti ebiragiro biba byamaanyi nnyo okusinga okutegeera kw'omuntu okitegedde yesu lwaki olaba nti Abafirika batya nnyo okutuwa obuyinza n'ebifo bye babeeramu batya nnyo bikola ki nti obuyinza nga bukuvuddeko ebintu bingi ebijjira emabega ng'obuyinza bugenze obuyinza bukosa bangi ng'obuvuddeko